Obadde okimanyi nti obulwadde bw'emitwe si bulwadde kika kimu kyokka naye tulina ebika bingi. Okay? So tulina obulwadde bw'emitwe bungi era engeri gye bukwatamu abantu nti bulina obubonero bwa njawulo. So leero mu episode eno twagala kuyiga ku bulwadde bwe bayita bipolar 2. Episode yaffe yasooka nti twalaba oba twayiga ku bulwadde bwe bayita bipolar 1 nti omuntu obeera ne bipolar 1 kitegeeza ki? So leero twagala kuyiga ku bayita bipolar 2 kitegeeza ki? Okubeera n'obulwadde bayita bipolar 2 mu luzungu nti obanga okyali mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala mwebale. So bipolar 1 twagamba nti obulwadde bwe tuyita bipolar nti bwe bulwadde obukosa engeri gye weewuliramu nti osobola okwewulira nga oli musanyufu nnyo oba nga oli munyiivu nnyo. Okay? Bw'otunulira mapu yansi yonna nti waliwo kye tuyita north and south. So ezo tuyita extremes nti omuntu asobola okujja nga ali musanyufu nnyo oba nga ali munyiivu nnyo. Then buno obulwadde ekyasooka twagamba episode 1 twagamba nti episode 1 omuntu ajja nga musanyufu nnyo era obubonero bulina okuba nga bumaze week maker emu. So leero tuli ku episode 2 nti omuntu ajja nga munyiivu nnyo ng'ali wali wansi ng'anyiize nnyo tasobola kulaga ssanyu. Okay? So obanga walaba video yange gye tuyita obulwadde bwa depression oba okuyongobera nti omuntu bw'agira mu bipolar 2 oba depressive phase nti ajja n'obubonero buli bwakola ki obwa depression oba okuyongobera. Okay? So ekisooka nti omuntu ajja nga munyiivu. Okay, omuntu ajja nga talina essanyu okumala weeks meka? Weeks 2. Akabonero ke kakola ki? Ke kasooka. Osobola okumala wiiki olunaku lumu nga toli musanyufu. Okay? Naye obulwadde bwa mental illness bukwata nti omuntu amala olunaku olusooka, olwokubiri, olwokusatu wiiki neggwako, n'ogenda mu wiiki y'okubiri naye neggwako nti nga talina ki? Talina ssanyu. Okay? Then kati twagalayo obubonero bumeka? Obubonero 5 omusawo okugamba nti olina obulwadde bwaki? Bwa major depressive disorder oba bipolar 2. Okay? Akokubiri nti you have lost interest in the things that you like. Nti ebintu byali oyagala obanga wali oyagala music nga tonaba kufuna bulwadde tokyabyagala. Obanga wali oyagala nnyo okubeera n'abantu tokyayagala okubeera naki? N'abantu. Okay, you have lost interest in the things that you liked. Then ekyokusatu nti waliwo kye tuyita weight loss or significant weight loss nti abantu bwe bafuna buno obulwadde bayinza okubanga ne baluzinga weight nti osanga oli nga aluzinze weight by 5%. Obanga abadde nga ali emmere osanga nga weight yeyongeddeko bitundu meka? Bitundu 5. Okay, so significant weight when someone is not eating. Okay? Then wali kituyita insomnia or hypersomnia nti omuntu ajanga talina otulo tasobola kwebaka bulungi oba ajanga yebaka nnyo kye tuyita hypersomnia mu luzungu. Okay? Then ekirala nti wali kituyita psychomotor retardation nti omuntu ajanga ng'obwongo bwe tasobola kulowooza wemubuuza ekintu n'ogamba kati bwenva wano oba njagala kugenda mu tawuni sobola okuyitawa tasobola kulowooza nti sabuuni wamuteesewa omuntu aba talina ekyo kirowoozo ky'okulowooza alabe sabuuni namuteesewa oba namulabyeko wa. Okay? So obanga okyali mpya wano ku channel ngamba subscribe era mwebale nnyo okulaba video zange ze muli South Africa, Uganda, Kenya, wona we muli ngamba mwebale nnyo era Katonda abawo omukisa. So ekirala nti waliwo feeling of worthlessness nti omuntu awulira nga tali wa mugaso ku nsi. Okay? Olaba olinga nga teyagala mu bulamu bwe. Okay? Then ekirala nti waliwo kye tuyita diminished ability to think or concentrate. Omuntu
abeera engeri gy'alowoozaamu ng'eri wansi nnyo nga tasobola kukola kikulowooza. Okay? Then akabonero akasembayo k'omwenda tugamba nti omuntu abeera ne buli kaseera abeera n'ebirowoozo ebyokweta oba okufa. Singa nfudde, singa akoze eki. Okay? Oba ayinza okubeera ne plan y'okweta nti bwakanywa obutwa nfe singa nafa n'oli oba nafa ne sister wange oba n'omukyala wange oba ne bawo wange. Tetugamba recurrent sorts of what? Of death. Then buno obubonero mwenda nti twagalako obubonero bumeka? Obubonero 5 okugamba nti olina obulwadde bwaki? Bipolar 2 oba depressive episode. Then buno obulwadde bulina okujja nga obadde tokozesa marijuana, tokozesa mwenge, tebuuze mbu nti olina obulwadde bwa pressure oba sukaali oba sirimu. Then ekirala nti buno obulwadde bulina okubanga bukukoseza engeri gy'okolamu emirimu waka ku ssomero. Okay? Oba ku mirimu. So buno bwe tuyita bipolar 2 affective disorder, omuntu ng'aze nga si musanyufu nnyo. Nti esama tugamba nti omuntu ajanga talina essanyu ng'ajja n'obubonero obw'okuyongobera oba depression mu luzungu. Okay? So neyaza okulaba video yange obanga okyali mpya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Mwebale.